Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video nekutusibwako Mumon Construction Company bakakensa mu kuzimba amayumba. Abetaaze contact them ku number zaabwe ziri awo wansi atobere ng'ofuna the best of their services. Ebintu mu ggwanga lya Tanzania byatandise ng'ebyokusaaga. Naye we tuwogerera bamaze ennaku 3 days mu kwekalakaasa. Abantu abawerako batandise okuripotingibwa dead. Omukutu mu ggwanga erya France ogumanyiddwa nga ogwa France 24. This is a credible media company. Guvudde okutegeeza nti at least 700 dead in Tanzania's post-election protest. Opposition says. Abakulembera opposition mu ggwanga lya Tanzania bategeezezza omukutu guno nti abantu abasoba mu 7 Bebakatibwa mu nnaku 3 eggwanga lya Tanzania lye bamaze nga beekalakaasa. Era mawulire amalala getufuna kigambibwa mbu omukyala Samia Suluhu president alabika nga apondoose oluvannyuma lw'ebibaddewo okusingira ddala ekikolwa eky'abaana okwokya ennyumba ya speaker wa parliament omukyala oyo kimukubye wala. Era gwe ssebo bannya bandaba kigambibwa mbu Suluhu president wa Tanzania atandise okulowooza ku ky'okukwata oba eky'okufuna handshake n'omukulu amanyiddwa nga Tundu Lissu. Tundu Lissu yakulira opposition mu bufunze e Tanzania yalinga nga Bobi Wine we Tanzania. Tundu Lissu ono yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera ne bamusako emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe. Oluvannyuma lw'okuba n'ategeeza Abatanzania nti tetugenda kwetaba mu kalulu kaneeno because akalulu kaneeno si ka mazima na bwenkanya. Era yabagamba mwe muli eno muli mu kuba campaign. Ffe tuli eno tuli mu kkunga Abatanzania obuteetaba mu kalulu kano. Era ensonga yakwasa Tundu Lissu ne bamutwala mu kkomera ne bamussaako omusango ogwa treason okulya mu nsi yo olukwe. Mu Tanzania kasita otandika okwogerera akalulu bakuteekako gwa treason. Tundu Lissu abadde mu kkomera naye ensigo gye yaleka asize mu Batanzania bagenda mu maaso n'ogikwasaganya. Abakulembeze ku opposition abawererako ddala mu Tanzania be bakwatiddwa na buli kati abamu tebamanyi mayitire gaabwe. Omu gwe twasembeyo okuwulira twafunye information nti yabadde mu mbeera mbi era ng'abulako katono okufa. Abaana bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga wadde bataddewo kye bayita kafyu mu ggwanga lya Tanzania naye abaana bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa. Basazewo okulumba okukola attacks ku buli muntu yenna abadde akwatagana ne Samia Suluhu. Samia kigambibwa nti naye akkiriza apondoose ku biriwo right now e Tanzania tewakyali mukisa gwonna kusigala nga afuga. Wabula alinda ekintu kimu kyokka singa bamala omulangirira that is tomorrow nti yawangudde akalulu agenda kuteekinga muvye esooka. Mu muvye esooka yakutuula ne Tundu Lissu ali mu kkomera right now. Era kigambibwa nti ali ready okugenda na buli condition Tundu Lissu gy'agenda oteekawo. Naye remember kino agenda kikola nga bamaze mulangirire kasita bakulangirira weebati tebasobola kukuggyako. Negotiations zonna ezibeerawo ziba zakuteesaganya n'oyo either to share power but you still remain the president. Oli tasobola kubeera president singa bakulangirira. Abatanzania bo beekalakasa bagamba we are fighting the system. Tundu Lissu singa akeera ku makya n'akkiriziganya ne Samia Suluhu bafuge bonna kiba kitegeeza agenda kubanga asigadde mu system bano abaana abeekalakasa gye balwanisa. What does that mean? Kino kiba kitegeeza nti abeekalakasa oba nga babadde balina omulamwa gwabwe gwa kukyusa system ne Tundu Lissu bali likely omuteeka ku ntandaalo
era teweewuunya nnyo Tundu Lissu wabakkiriza okugwa mu kabadi ka Samia Suluhu kiba kitegeeza naye bagenda mugatta ku abo bonna babatwale lumu. Bo bagamba nti twagala sisitimu eyo eveewo. Tetusobola kuba nga tufugiddwa ekibiina kimu Chama cha Mapinduzi ever since our independence. Twagala bano baveewo tufune okulonda okw'amazima n'obwenkanya. So enteekateeka zigamba mbu Samia Suluhu ye yatidde era n'okukkiriza yakkiriza. However, era abamu batugamba nti Samia Suluhu mu nsonga zino eza Tanzania naye si yabadde akolinga shots. Mbu there is a system bano abaana gye balwanyisa gye baagala okuba nga basuula. Naye nga kigambibwa nti system eyo akabadi oba enkolobe gyagala otega Abatanzania baagala olumala olulangirira Suluhu batuule ne Tundu Lissu bafune that handshake. Guno si wogeno oba mulundi ogusooka Tundu Lissu okufuna handshake ne Samia Suluhu. Ekitegeeza nti singa baddamu ne bafuna handshake Tundu Lissu ali likely okuluzinga position ye nga darling w'abantu at the moment. The fact that nti ye yakuma omuliro ogwaleetera Abatanzania okwegugunga ku lunaku lw'okulonda kiba kitegeeza nti is a key figure mu nsonga eno. So bwakeera ku makya ensonga eno n'agitta n'agamba bannaaye ceasefire. There is a higher percentage or chances of a bigger percentage of the people protesting okudifying orders ze kubanga tebali ready kulaba kyatuukawo Kenya. Omukulu amanyikibwa nga Raila Omolo Odinga omugenzi right now yakolako kino ekintu kyekimu era yagenza omumaliriza ng'afudde tafuze ku ggwanga lya Kenya. Yavuganya kuba president emirundi 5 naye ng'ateekawo stiff resistance. Okwekalakasa okwaliwo mu 2009 kwali kw'amaanyi naye ekyasinga okwewuunyisa Abatanzania omukulu yamala nakkiriza n'afuna handshake ne president era ne bamuwa obwa prime minister. So bano bagamba nti Tundu Lissu tubadde tulwana kukyusa system. Singa omukyalo ono bamulangirira n'otuula naye n'okkiriziganya naye ne bwakuba ba vice ne bwakuba bwa prime minister kiba kitegeeza system gye tubadde tulwanyisa gye tugenda osigalamu. Era essaawa yonna singa Tundu Lissu akola that mistake we are likely to see another war, another battle surfacing in Tanzania nga balwanyisa abantu babiri Tundu Lissu ne Samia Suluhu. Revolution yatandise Tanzania eri likely obuta stoppinga era abatunuli ebyobufuzi bagamba Tanzania eri likely okudda mu matongo. Abanansi ba Tanzania bagamba oba tugwa tugwe oba eggwanga ligwa ligwe naye tukoye system eno. That is what is happening right now in Tanzania. Ladies and gentlemen, this video is proudly sponsored by Momon Construction Company. Bakakensa mu kuzimba amayumba. Weewale ba engineer ababba seminti omusenyu n'emitayimbwa weeyune bannaffe aba Momon Construction Company bakuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo. Mubeere bulungi.